po jako akawuwo. You can imagine we are only 2 in the office. Meeya wa division ye Kawempe Emmanuel owedembe ayanjudde akakiiko ak'okuntiko ng'etteeka lya KCCA weriwo obuyinza division zo okuteekawo akakiiko ak'okuntiko okusobola okutambuza emirimu obulungi. Now that we have a cabinet, I'm sure that the people of Kawempe expect more. Serunjo gyagamba nti ekiseera gavumenti kyemala nga teddiza divisioniz buyinza ky'ekiseera bannakampala kye bamala nga tebafuna buweereza, era wano wasabidde minisita wa Kampala ne executive director okuteeka etteeka lino mu nkola bannakawempe basobola okufuna obuweereza obulungi. Abantu bonna bali wamu oba buyinza bonna bukomyewo ku division. So ekiseera gavumenti kyemala nga tennaba kuzza buyinza bonna ku divisions, kyekiseera bannakawempe ne bannakampala kye bajja okumala nga tebafuna services nga bwe bandibadde bazifuna senga kyali kikoleddwa. So bwetutyo tusaba minisita ne executive director ayanguyeeko okuimplementinga etteeka nga bwe lyateekebwako omukono. Ono agamba nti emabegako nga divisioniz tezinnaddizibwa buyinza bo ng'abakulembeze mu Kawempe babadde bakolera mu kusoomoozebwa nga tebalina kye basobola kusalawo mu ngeri yonna. Tubadde mu kukola n'amaanyi nnyo, amaanyi ge tuba tukozesa gabadde mangi nnyo okugeza ani asalawo oluguudo gundi nga lwe luteekwa okukolebwako. Omuntu asula ekkololo si kyangu nnyo okumanya oluguudo lwa bomose Kawempe. Bwe tubalinda ripooti erina okutambula ate eve mu kansa y'e Kawempe ate egende mu kansa y'authority olwo executive director alyoka ajja akola oluguudo lw'e Kawempe. Ekyo kikyamu. Meeya era atunnyonnyoddeko ku bye bagenda okutandikirako okukola mu Kawempe, gamba ng'okukola emyala, okukola enkulungo ez'enjawulo okusobola okukendeeza ku mugoteko ko n'ensonga endala. Emyala balina n'enjogera egamba nti gye baali bataddewo naye yo twagifumya kati tulwanye okugogola emyala, naye ebyo byonna tubadde tulwana bulwanyi kubisaba eri naye kati bigenda kujja wano. Nkisuubiza bannakawempe nti okulwana okukayana okubonaabona n'omujuzo gw'amazzi oguva ku myala egitakoleddwa tugenda kuggwawo kasetteeka linabanga liteereddwa bulungi. Abaweereddwa obuvunaanyizibwa beebaziza Meeya olw'okubateekamu obwesige era ne beeyama okukola obutaweera okuweereza abantu b'e Kawempe. Era mukakasa nti obuvunaanyizibwa nja kubukola. Njagala okulaba nga kanso y'e Kawempe erina akalembereza nga nkolaganira wamu ne bakkansalas nga nkozesa obumanyirivu bwe nnina. I'll perform to the mayor's and the councillors' expectation. Make sure that we lay a brick to the development of Kawempe division. Tusigale nga tukolera wamu nga ttiimu tusobole okutambuza emirimu gya Kawempe n'okutuusa ku bannakawempe services balina okufuna. I accept the post and I promise to work with you and line with all the councillors, the honorable councillors, and I'll also urge my fellow councillors, please, let's work together. Akakiiko akalondeddwa kakwanjulibwa mu kanso kakakasibwe bakkansala mu bbanga si ddene okuva kati. Twalwanye olutalo olulungi ne tuluwangula obuyinza budde mu bantu oba budde mu division, era kati olaba etteeka nga bwe lyamala okukyusibwa olw'okusobozesa obuyinza okudda ne tufuna ne sipiika akubiriza olukiiko ate nga tulina okufuna ne bamembers b'executive. Matiya Sekanjako yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Kwe kubeera nga ba town clerks babeera n'obuyinza obukola emirimu egiri mu division y'e Kawempe.